Okay, amulungi ali ku SB4 MEDIA ate nate lunaku lwaliro tusinzidde wano ku Salama Road. Abantu bangi bakola ssente zaabwe ne beekulaakulanya abo ne bazimba ebizimbe nga kino kyolaba bamenya abamu n'agulamu amataka. Naye ono mugagga bambi yasalawo okubeera nga agula ettaka n'afuna ekyapa wamu n'azimbako ekizimbe. Ekizimbe kino kyatandikibwa okuzimba omwaka ndooza ogwaggwa kuba kirudde nga tukiyitako nga bakizimba naye olunaku lwaliro twali tuyitayita ne tusanga emmotoka za KCCA wamu n'abasirikale nga bajja okumenya ekizimbe era ng'embeera w'ogiraba etambula. Buli omu yeebuuza ku lwaki bakimenye, buli omu yeebuuza nsonga ki. Abangi bagamba byabufuzi, abangi bagamba nti nkaayana za ttaka, naye ffe naffe tetumanyi kituufu, naye nga omulimu gwo guliko abaduumizi era nga bobalaba nti bo baduumira kumenya bumenya. Tebakkiriza kwogerako naffe ku kamera zaffe, naye tugenda kufuba nnyo okulaba nga tufuna either supervisor oba engineer oba nannyini ekizimbe yennyini, naye nga nannyini ekizimbe yennyini taliiwo. Waliwo tulengerawo wano omugagga Kirumira mwenabana gwe mumanyi, naye ye ate naye si nannyini ekizimbe. Weebuuza ye azzeewo atya, naye nga kyo ekizimbe ekikomerwa kyonna kyonna kimenyeddwa. Weebuuza ku lwaki bakimenye. SB4 ali ku SB4 Media tukola ssente okwekulaakulanya naye tisiko obanga ogenda okumenya ekizimbe ky'omuntu sooka omuwe warning oba sooka ofune okubeera nga sooka olabula okubanga ogenda kubeera nga oyonona emali y'omuntu. Ekizimbe kino kimalirirwamu billions and billions za ssente ezoononeddwa olunaku olwaleero. Kitwa kyakuyiga kigwe wenna ali eyo. SB4 Media tugusa ensonga kikuwa kyakuyiga ki gwe ali eyo ye gwe akera ku makyano ogenda n'okola kiki kyekikuwa. Uganda gye tulimu tulagawa, Uganda kiki kye twesigamyeko. Tuli mu COVID, tuliddeko eŋŋamba ezimu nti nno tebali ku pulaani. Abamu batugamba nti nno bazimbye mu COVID ng'olwokuba KCCA ebadde tetambula bakozesezza kakisaako okubeera nga bazimba mu kaseera kano aka COVID. Naye mutuukize tunoonyeko ku mukulu abadde oba supervisor abadde supervising ekizimbe kino naye tubeereko okusayidiye kiki SB4 Media kwoli tugusa ensonga omalu ali ku kamera nga bulijjo. Okay, omukulu tulaba embeera eriwo, mbeera kyeno naffe twekanzibwe nga bakanso bazze okumenya ekikomera kyaffe. Tetumanyi musango ki era tebatubuulidde tusavinga babaluwa yonna yonna ekakasa nti tuli bubenyi bw'amateeka buli kimu tukirina ku sayiti kuno. Kunokolanga ni ku sayiti eno ekizimbe kino kya muganda wange supervising emirimu gyonna egigenda ku kizimbe kuno. Temulina nkaayana yonna yonna banneiba bandi? Tetulina n'ekyapa ky'abantu tukirina tewali era olabyewo neiba n'omu ajja complaining nga tetulina nkaayana zonna. Naye nze kyempuddeko kye boogera mbuno simanyi twasiba amazzi we galina okuyita naye nze manyi bwe mbanga nzimbye ewange nina kulaba nange engeri gye nnyinza tambuza amazzi era n'emifuleege gyonna twagizimba amazzi mwe galina okuyita naye kati awo simanyi kiri mabega waakyo. Kuba buli muntu ayogera bibye abamu bagamba nti poor planning, plan mugirinayo. Kati oyinza ozimba ekizimbe nga kino kyatandiseewo jjo ekizimbe kiri mwaka gumu na kitutu nga tuzimba wano. Oyinza ozimba ekizimbe ne kituuka wano nga tewali pulaani yaakyo, buli kimu tukirina. Ate nasuubira nti KCCA tasobola kujja kumenya kizimbe nga tekuwadde oba warning yonna. Babaako ku warning? Tebatuwarningangako, tetumanyi naffe lwaki kituguddeko bugo olwali tukitegedde. Naye nze nkubira omulanga gavumenti abantu bafuna ssente zaabwe okulaakulanya ensi ate ne bavaayo aba KCCA okumenya nga tewali na nsonga lwaki bamenye. Kubanga zino ssente nnyingi nnyo, ssente za muwa musolo ze zifa kubanga ffe tukola ne tufuna ssente ne tuwa emisolo mu gavumenti naffe tukulaakulanya ensi yaffe ne batulemeseza okulaakulanya ensi yaffe olw'ensonga. Oteekamu ssente kati KCCA endowooza erina omuntu agisindise okujja okumenya nga tewali nsonga. Singa batusaavingako ekibaluwa kyonna kyonna twandibadde tugamba tulina ekibaluwa kye batusaavinga. Naye ggwe bw'obeera nga yeggwe nannyini kizimbe kino ne bajja bakimenya batyo oddamu amaanyi okugamba nti kankulaakulanye Uganda. Kyovula olaba abantu abafuna ssente bafuluma ggwanga ne bagenda bakulaakulanye ebweru w'eggwanga. Nannyini ekizimbe kino yayiruddawa muganda wo? Taliiwo naye nga amawulire agafunye. Ki kyakozeewo talabiseeko? Taliiwo ate n'abuukabuusa era mutegeezeza amawulire buli kimu n'akola ki n'akitegeera. Naye nga bwana bakomyewo manyi ajja kujja anoonyeze lwaki bamenye ekizimbe kye. Temuli mu byabufuzi? Nina ekizimbe kino ali mu byabufuzi? Mukama wange tali mu byabufuzi tabiyingiranga namu. Musajja akola mirimu gye musuubuzi. Leero ekizimbe kimenyeddwa, leero kikomera kye kimenyeddwa.
enkya tuyinza okujja ng'ate ekizimbe kye kigenda okumenyebwa muzzaako ki senga kibadde banakyo badde bakimenya nkakasa balina obudde obumala obadde bukimenya naye bakirese nabo kye bakola bamanyi balina kye bagoba kye baggusa amangu bagende mangu y'ensonga bakireseewo kyo bagenze. Tweyanzizza sebo omukulu embeera erieta wano embeera ya bunkenkenyi kuba twekanze bwekanzi KCCA ng'ezija kumina poliisi mundu bali tulanga abadde bazze mu lutalo basajja bonna bonna bambalidde emigema wala abalala beekubde eri n'eri tulanga abadde tubali tumanyi nti tuwambiddwa n'okuwambibwa so kati tukitegedde kubanga abamenyeza kikomera ennyumba bagireseewo tevudde ku ki okumenya ekikomera kino bagamba nti ekikomera kiwanvu kati ngenze okutunulayo n'ennyumba nga n'ennyumba nayo mpanvu kati nembaera nga sibitegedde nze ntabuddwa butabulwa gwokolerawa nkolera wano ssebo kikwajja kuyiga ki ekyokuyiga kubanga n'oluvuvu mulala lwempuliddeko bagamba nti KCCA mugagga teyagisasula gundi working plan yawe tebalina working plan neso ebintu biri awo byagundi nembuuzaamu nange nembuuza KCCA nti ddala bwebanga teyabasasula lwaki bamulinda okumala okuzimba okutuuka waggulu senga tisi bajja ne bamuwoningirawo ku ntandikwa nga yakatandika okukola ki okuzimba n'abaga nti oyimirira toteekeddwa kuzimba ofune working plan. Tweyanzizza omukulu ate saidi eno tugende mpolampola saidi eno tulaba banakundoza yabadde bakola ku kizimbe kino eno tubabuuzeeko nabali batubulire embeera yo omukulu gyebaleko embeera eno eguddewo eti batusanze tubadde tukola ne bajja basoose kujja tulaba poliisi ffe ne batugamba tulekeraawo wetulekeddeawo ne batugamba ffena tufulume ebweru ne tufuluma tubadde tuli awo baleeta tractor bagezezaako okuba omugagga ozo obanga taddamu kakati baleeta tractor mubagamba oba ekikomera mbu kiwanvu oba kisusse ku kirina okuzimbibwa naye oluvudde awo bo batandise kolaki kumenya kyonna ne bakiteeka wansi bafunako woningi nga mukyazimba nti oba kikomera kino kisusse kirina okukoma kyo baba baleeta woningi ffe tetwagirabako ndowooza oba bagiwa mugagga kuba ffe era tetwali tetugivunaanyizibwako omugagga mpozi gwe bagiwa n'atatugamba ekizimbe kino kyani kizimbe erinnya liiriri wali amwami Shekanabo ojja kyobadde mukozi bukozi mbadde mukozi naye era kye bakoze tekiri ffe mami olowooza embeera nevudde ku ki oba simanyi kuba tekiri mu kkubo naye simanyi ko evudde bwoli mutuuze wa kuno ndi mutuuze wa kuno naye simanyi ko kivudde naye olowooza ekyo gavumenti kyekozuba KCCA kya buntu bulamu nedda tekisaana bandibadde bamuwoninga ntozimba singa bamala okulinda nebiggwa ate ne bamenya tekiba kituufu tweyanziza oba bamuwoninga aba tebamuwoninga busimanyi naye nga si kituufu kye bakoze tweyanziza ate katufuneko okubalala yakitandika kuzimba nga bayitawo bamulaba ate ne balina nekimala okuggwa ate ne bakimenya si kituufu eyo embeera gy'olengera abakulu bo bamaze okubeera nga bakola omulimu ogwabatumiddwa oba bamaze okubeera nga bakola omulimu gwabwe era nga batikka emmotoka yaabwe okubeera nga baddayo ku ofiisi zaabwe gye bavudde okujja okukola omulimu gwabwe. Tetuyinza kuneenya nnyo bakulu kuba naffe tetumanyi yabasindise naye nga kyo kyolaba kyekyo embeera eguddewo yo ogiraba naye nga ekiri esalaama wano ku Salama Road nga wakabuka Kiruddu muganda wange eyo embeera bwetyo weeri embeera yo yeeyo etussewo olunaku olwaleero